Kaba musajja. Musajja buba bwino checking bo. Mukimanyize taata wammwe. Mukimanyize taata wammwe. Lwaki obagamba bugambi kola bikolwa bo bategere nti taata yakoze. Yenjiri abakulu gye babaddemu. Fa abantu b'e Masaka. Anti kakati beteeka ku kwogerera abantu b'e Masaka. Abakulu bantu bafaaziza Obuganda. Obuganda nze kyembumanyi tebaswaziza Kabaka kubanga bateekebwateekebwa Mengo. Kabaka bamuswaza batya? Kabaka tabeerako na muntu alemeddwa. Atambula nabaliko ne bajjaavira abantu ba Kabaka. Aye nabo baakiika. Nabo baakiika. Nkerettanyi basajja ba Kabaka era baakiika. Kakati atoddawo gaa nti baswaziza Obuganda. Kabaka yafunye emikwano emipya naye. Bwe kiri. Tejo akikwano mipya. Naye yafunye ababaka abapya mu Buganda. Era Mpuuga toddeyo nolowooza nti obadde wa kitalo nnyo. Era Oweekitiibwa Katikkiro aba akyaza ababaka mu Buganda. Ababaka b'omu Buganda. Mpuuga takyalimu. Yadde muteeketeeke nga ye bw'ayogera nti w'emmengo. Abeedi takyalimu. Muwanga Kivumbi takyalimu. Era Buganda ko kasa obudde buno egenda kufuna ababaka baki? Bapya. Eno ye Magala TV. Okumanya we kutandikira. Okay, tukyagenda maaso Magala TV ndowooza ensonga oziwulidde. Tukyali ku kibiina ky'ebyobufuzi ekyamaanyi ennyo ekyaleeta ababaka 85 nga abataano bali mu Parliament. Kaba musajja. Musajja buba bwino checking bo. Mukimanyize taata wammwe. Mukimanyize taata wammwe. Lwaki obagamba bugambi kola bikolwa bo bategere nti taata yakoze. Yenjiri abakulu gye babaddemu. Fa abantu b'e Masaka. Anti kakati beteeka ku kwogerera abantu b'e Masaka. Abakulu bantu bafaaziza Obuganda. Obuganda nze kyembumanyi tebaswaziza Kabaka kubanga bateekebwateekebwa Mengo. Kabaka bamuswaza batya? Kabaka tabeerako na muntu alemeddwa. Atambula nabaliko ne bajjaavira abantu ba Kabaka. Aye nabo baakiika. Nabo baakiika. Nkerettanyi basajja ba Kabaka era baakiika. Kakati atoddawo gaa nti baswazizza Obuganda. Kabaka yafunye emikwano emipya naye. Bwe kiri. Tejo akikwano mipya. Naye yafunye ababaka abapya mu Buganda. Era Mpuuga toddeyo nolowooza nti obadde wa kitalo nnyo. Era Oweekitiibwa Katikkiro aba akyaza ababaka mu Buganda. Ababaka b'omu Buganda. Mpuuga takyalimu. Yadde muteeketeeke nga ye bw'ayogera nti w'emmengo. Abeedi takyalimu. Muwanga Kivumbi takyalimu. Era Buganda ko kasa obudde buno egenda kufuna ababaka baki? Bapya. N'agikiikirira. Abamu ku bo kubanga Kabaka agatta abantu bonna. Abenaalemu tajja bagoba, aba independent tajja bagoba, aba PPF tajja bagoba, aba Democratic Front tajja bagoba, bonna ina bakwatira wamu n'abagatta. Mu Buganda Caucus yafu. Mu Buganda Caucus. Abeedi. Addeyo. Amanyinyi ebyokulima n'okulwa. Okay, program twebuse. Kati tulinze. Omuntu gwe nninza ali Lubagaawo. Yajja ewaffe Butambala ne bamuboola. Ne bw'aba ayogeza amaanyi mangi. Ne kasiba nte genda mpola. Bw'oyogera obuukula ovuma. Naye akyalimu agogera ogamba. Tujja mulaba. 24. Zonna we zinaaba. Babalonzi bazimanyi. Newo okutiikinga bamanyiyo. Kakati simanyi oba balonzi be baamutuma. Obudde bunaka tujja kanoonya oba lwetubadde tunoonya nju ku nju. Kati ajja kanoonya luzzi ku luzzi. Nabwawo okubwawo. Nju ku nju. We bakuŋŋaanira abangi. Nju ku nju nakyo kisobola okugaana. Birungi si birungi. Ng'omwana afaananye mulirwana. So kati kwegamba ekibiina kya DF bwe kityo bwe kyasobodde okupafominga naye nga gwali ku Magala TV kyobadde tomanyi nti DF yaleeta ababaka 85 okwetoloola eggwanga. Neefunako bameka? Teyafunye yadde omulema. Yadde omuki? Yadde omuntu omu bw'ati. Okuviira ddala ku President General. Kati awo nkubuuliza kyabulabe eri ekibiina oba kikyongera mu maaso? Kyabulabe nnyo. Batandikawo kyaki ekitasobola?
kuba ababaka mu 8 mu babeka 85 ne mubulwamu n'omulungi omu gumusobola kumukuza abantu muba muzibe owettulu ayogerwako owerimu nga bonna bamuzibe owerimu akolaki akiriko yandibadde omu oba babiri. Okay, ebyo tubikomyawo ndowooza gwanga kubanga tujja kuda kubanga kyemanyi abakulu bajja kujja beewozeeko tomanya tuyinza obala nga bagenze mu kooti bakoleyo ki nga bababbye owa DF tabbibwa naye ng'oli ku Magala TV twebuuse pulogulaamu simbasimbasimbasimbawo bw'olina ekintu ky'otamanyi namba nnyo okujjukira eyiminga nti obuwanguzi bwabadde bubwe nga ne namba 2 tagenze kiba kyanjawulo nnyo ate kyabulabe tuveeyo lugende wano eno minisita byabakama akalulu akatandika okukasoma ku ssaawa 3 nga kakakubibwa ku ssaawa 3 kagwa ssaawa 11 prosesi y'okubala erabika yaggwa ssaawa ng'emu ebitundu ebimu ewali obululu obungi zigenda wera ssaawa 3 nga tazokufuna update ekintu ekyo kiraba otya system yali ekola mu Uganda tulina oweze kwa mulundi gumu akakiiko kayanguye emirimu twagala nnyo ekintu nga kituuseewo bwe tugamba nti tukikwateko tukinogera eddagala teryayagala nga tetunnagenda wantu walala wonna mu Uganda twetaaga electoral reforms. Abantu bangi abagadde bajje Museveni mu ntebe olw'akalulu naye akulaga nti yenywereza mu ntebe olw'akalulu. Palamenti gye tulonda ne tulonda palamenti n'ebaawo etutwala ku kintu ekirala. Eggwanga mwe tuli teririimu age limit yavaawo. Eggwanga mwe tuli teririimu term limit tukyagenda mu kalulu. Senga embeera yonna ey'opposition nga tebakola na Museveni yali yakujjako Museveni nga kyebatunuulidde obudde buno kino ekisanja tubadde tuddayo muto gikwatako 12 ki tutya nti singa bwe baali bakomyawo nga bajjamu age limit baali balina okukomyawo term limit nti ekisanja kiri akifuze n'akikola ki kale kino katumusiibule ne bwe bataakole kye bamusiibula otya nga anti term limit ne age limit toyina kati bwe bataakole kye balina kukola ne 231 asobola okuba candidate kubanga tewaliwo etteeka likukola ki limutaayiza eriye yali akomezaawo ebbago mu palamenti nti bazeemu term limit n'egaanibwa. Ekyo nange nakyebuuza dda era kinnumya nnyo omutwe eri ababaka baffe bikulaga nti n'ababaka bwe tubadde tuyita ba super babadde bateesaamu ze zimu ku nsonga nze zembadde ngamba abantu gye mpitira zitaka zasudde n'abantu baneeno nti abalonzi badde bakooye myaka 15 mutugamba agenda ababaka abasinga naye nga tewali sayini ekitabaleetako eyo nsonga okugamba nti nno oba term limit bagiteekeko amaanyi nti nabo bafuze nga Museveni wajja akati we bakaza gw'omanye emyaka 2 ng'ofuga constituency omwana w'emyaka 2 yaba yeesimbawo kikulaga watandika tomanyi bantu b'oboggalidde ideas empya. Ekifo ky'oba omupisi kyansikirano si kyakubeerawo nnyo tuwe ebirowoozo by'emyaka 5 munnabyabufuzi yenna myaka 5 basiima bakwongereyo munnabyabufuzi yenna omulungi bw'ajja emyaka 5 asobola okubaako byakola ne bitaggwa bwe mumwongera 5 talina kyaliyongera. Nange njagala 10 emyaka 10 tukulinze 5 10 nga mmaliriza tukulinze okitegedde nkugambe munnabyabufuzi yenna omulungi emyaka 5 egisooka akola. So ku nsonga z'owadde wano eno byabakama bye yasomye tebina ebigattira aba biteeketeeke bigatta mu ebyo bigatta olw'ensonga nti mwamuteekamu obwesige kyekyo kyenkugambye electoral reforms
era bakyamukiririzaamu. Tetulina appointment body emuyimiriza. Oli ye yeerondera Ssaabalamuzi, ye yeerondera Electoral Commission. Kati kyo nga nakinogera ddagala. Osuubira otya omuntu okuvaayo abeera upright mu byayogera? Kibanga gwe kujja kugamba nti obudde buno si gwe yatandikawo Magala TV. Naye waliwo akulonda ku lukiiko. Ate gwe baagala okole ki? Ofulumye Magala TV nga naawe tomanyi mulimu gy'ogukola ki? Gy'ogujja. Okay, ng'omaliriza. Obugambo bwobusembayo. Nze nja kwebaza abantu bonna gye nabadde omukyala amanyi omukyala oyo ng'oyambuka ku sekendo ekitagogola eko omumanyi. Madamu Nakibuule yatuzaalira MP. Nja kwebazaamu ak'ensusu. Bannamutambala mwafunye essaawa. Ali organized nnyo. Kubanga abantu abasinga gwe wekka si gwakola akaluluko. Bw'oba ogenda okwesimbawo. Bangi nnyo. Taata we alina kyajja okukola. Ne maama we alina kyajja okukola ki? Okukola. Omukyalo ye ebibiina by'abakyala bye yakatandikawo. Byawa nnyo mu kibi obuki? Obuganza. Obuwagizi. Kubanga bw'otunulira background yonna eya Madamu Nakibuule nakyalinzeemu abaana n'abakuza kibadde kyanjawulo. Ate kati kyekyokulabiko nti tulinawo ekiki ekituufu. Tetujja kwogera nnyo ku bulamu bwabwe kubanga ebimu ziba family issues nga zaabwe nga bo, naye nja kwebaza omukyalo oyo. Twabadde naye mu kalulu konna ako. Ate yavaayo n'akulaga butereevu ekibiina kyakola ki? Butambala mwagobye NUP. Takitiiririra. Tebagobye NUP. Banna Butambala baagala nnyo NUP. Ne bagobye ababaka abeeri. Bagiragidde mu ki? Bagobye ababaka abeerimbikamu NUP. Biki ebiraga nti mwagala NUP? Ekisookera ddala kiri kimu. Bwe tubanga president Muwanga Kivumbi ekisanja ekyasooka yavuganyawo NUP. Teyalina gye yava. Aisa Kabanda avuganyiza ebisanja bimeke Butambala nga tajjiramu NUP. Bingi. NUP temuwaddeyo ekisanja. Akikoleddemu ki? Awo simanyi gwabeerayo. Muwanga Kivumbi NUP temuwaddeyo ekisanja. Akikoleddemu ki? Ne bannabyabufuzi be tulina wano tebakolera bantu. Wabula badduka mu bibiina byabwe ebyabaleeta. Ne babuukira ebiriko. Sebamala okuwangula yabaddewo NUP. Lwaki yawangulidde? Abantu bamutegeera. Kati kiki ekibula mu babaka baffe? Gwe bw'omala okusuula DP, wali mu DP, wali mu ssuubi kati ogwa na Nuupu. Oba osuula Nuupu. So, ebyo by'ebibiina by'ebyobufuzi ebiseera ebisinga tebikyakola. Kubanga bano abantu bo bamanyi nti abantu beeri tebategeera bajja bamanipulatinga bo manipulators bo bakole bye baagala. Ekitakyaliyo abantu kati babuufu. Ekibiina kinawe kikoma. Ekibiina kinawe kikoma. N'olwana olutalo lwo. Nze nalabako ku musajja oyo ng'akugamba nti ye embaali y'abaavu. N'ekigambo mbaali kye yayogera yali takimanyi. Embaali ogimanyi? Kitegeeza ki embaali? Embaali kabanga kati kakola ki? Akati ke bakozesa mukwasa enku. Embaali. Naye osuubira osobola okakozesa ku buli muti. Waliwo omuti oguteetaaga mbaali. Ojja gwasabwasa gugende. Ojja gwasabwasa gugende. Kati bwe okulembeza embaali oluusi tekola. Ate osobola okutuuka n'ogenda okwasa oluku nga tewagitutte. Ng'ate ejja kwetaagisa. Ng'olina okudda oginone. Ng'olina okudda oginone. Kaakati omusajja yagirina n'agisuula. Kyekisanja ekyasooka. Yalina embaali. N'agisuula. Kati aduuse nga tekyeta. Embaali gye yalina be bantu. Nti baamuyiirawo omubiri. Naye atuuse okuyimirira kaddala k'ebyobufuzi. Ng'embaali yagyera nabo tebakyaliwo. Kiki ekikireeta ekyo? Oli mu opposition, abantu be watandika nabo tebakyakola ki? Naye nga ne Museveni atufugidde emyaka 4+.
anoonya akalulu nga ba Aji Kigongo bayimiridde awo akyali nabo akyabeetaaga. Kakati gwe lwaki tebwetaaga be watandika nabo akatalekeka? Bannabyabufuzi bano tuyinza bba amagezi ki? Naddala bano ba myaka 15 myaka 2. Ebyobufuzi si mirimu, basooke bakole. Kubanga bwe bataakole bajja kujja mu byobufuzi nga bali kukufa na kuwona. Nakyo bannabyabufuzi bangi abagudde nga tetumanyi mirimu gyabwe gye baali bakozeeko. Mujja gimanya kati. Kebaagudde mujja gimanya. Okay, maaso ku lutimbe Magala TV tujja batukutuusaako emirimu gy'abantu abo. Buli omu gwe yasoma ne gwe yakugukamu wagenda obeera nga akakkalabya ensangi zino, kubanga yo Parliament bagisiibudde bakomye ku ya 11. Eya 12 bwe bato bwe bagirabye okuviira ddala ku Ssemunyu Nganda, Masaya Simpuuga, Bedi Bwanika, Mwanga Kivumbi, bebona abadde ab'amaanyi mu opposition, era nga Parliament eyogera. Tinkasimire bamukubye. Bana bazi Kasimire. Okay, Magala TV Simple Steven gemanya mubeere bulungi mweraba. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.